Tumbaranguzi n'omukukunavu. Ngoyo mwakamala omukwata. Yes. Balwani abu stage buno buli ku gonde ku bypass. Naye omusajja wa Yesu y'omu ku babidumira naye omupoliisi ali awo ebusega. Bakwata omusajja yatandika ka stage awo. Ne bagula ebijambi ya 10 ne babiteeka mu motoka ye. Bamusibe. Ka stage akatava kuna mitwala 2. Ndi amaje gasobola abo. Bantu bebasula bamutayimba nasirika. Kubanga network ene nene. Nze natandika kujiwandika ku 2:11. Nimbaga nti bano bagala kusuula mu 7. Why? Mu byobufuzi teri munna byabufuzi agenda kulwanyisa katongole wa utoda. UTC yagwa, airline yo yagwa, tuyina kintu kyobateekamu. Bekoledde organization. Omugaggafuge najja naleeta basi ze n'abaavuwaza. Wabula mukalutajja mukapala tasobola kwogerera mu yeya tema abanyampi yaleka bo banyampi be nadduka yaleka abaavuwaziza. Bw'atalina kyojjako akasajja kuti kaba bam nyuvina kaba bam buli famu tekayina enanzi kanawe kakiri bwaliri nnyo bajja muttirayo omwana ekyo yagamba yawandika mu editorial arrest byandala babyandala tabbiye lukudo lwekasibe ombi babiri be babulubbi abavana arrest byandala ali editorial yaligirira mu katongo bajja kude new vision bamugattemu ebijanjala abiri ng'embooka evuga entokotanga labbi kuba nte my role has been to awaken people bali balowooza nti basobola okunsayinisinga wa okunziramu ogwokubiri omwagwedde ate njagala munene njagala kusuula ku munene ku kitebe ky'obujonzi ekikulu amawulire gatuukayo nti ali ku njegere bamusibidde waka enjegere tolina gyojja kuwaba kukwatamu munene ku bajozi abo abala beekwese basirisa ndyalika yeyambudde kati nentwe yako kati kabula nga nziku nekakuba ku tivi nekakubawa yonna kabula nga enziku kabbye ettaka bagambere yakayita nekatandika omulwanyisa nemukati lagira bamwoyo gwaggwanga tukakime tukaleete nga tukasibe emigwanga mbuzi tukataddeko n'amalagala. Once you understand these things nti omukazi wa opportunities nalebye parliament bweni bamubuuza how did you sack all of these people lwaki tebawaaba kiri mu tteeka ki bajjeno bwe baba nga bakoze mutiny bonna tebabakuba amasasi baba bagala kuwamba gavumenti. Oyinza okubuuza omuntu nti wabagobera ki ekyo ekifana kiba kyagala opportunity nti tugenda President Museveni agenda okukwata gavumenti nga mu gavumenti yonna nga bebagiina ekyo kyennyini kyekigenda okubaviirako revolution mudduke tewali ajja kukkiriza mmwe kujooga abantu abatasuka 10 tebasobola kujooga ggwanga lino ekyo tekiri atandika gondi bwe yavuddeyo kagina avudde mu parliament bamubuuza simanyi biliyoni mmeka yakoze luguudo lw'ejjinja nti akafalinge kino ekyo bo bali bamaze ogwabwe nti biliyoni yetondako n'okwetondako mu parliament naye nga bali batwala ekifo kyayinula bakulyetingawo omunyampi yinginiya yakirimu waliwo omusajja muganda yinginiya ne balwanyisa ono omukazi ono ali mu wankesa ono simanyi abuzaabo simanyi ani oyo yali chairman wa board eyayinula embi ennyo yinginiya sebanakitta bamukola ecupa ya bbiya erimu obutwa mu factory aginywe awulira muga nti leeta $5,000,000 nkubuulira ekyama ecupa tegikwata waliwo ecupa ejja sebanakitta n'agiwona yampita mu sipiiki naga nti muganda gwe mirundi wazaala oli muto omwana wange ali mu sekendi yemakerera ate gweolina biri sibirina sibisobola ye naavaamu nakibalekera obujozi bobe balina okubeera ewali ssente wokka but do you know the damage ensi Museveni yagikwatiridde bwati era nesinga tagirina nze ndi worried nti Museveni bwe mutunuulira ne Uganda bwe ngitunuulira efaanana Yugoslavia yagwamu olutalo olw'ekiyekera nga Abasaabiya be basinga obungi Abasaabiya nga balina kayiira waabwe ng'Abaganda bwe baali ne bajja omusajja Tito nga mukolesha ava mu ggwanga ttono siri eri Abasaabiya. Tito n'afuga emyaka 3 naye Tito bwe yafa ne bagamba nti mwe abakolesha mutufuza emyaka 35 tukole rotational presidency nga buli tafaayi bwereeta president emyaka 2 bwe baatuuka ku bakolesha ne babaga nti amu mwafuga 35 mugira mulinda abakolesha ne baga nti ate ffe abatalifuka ku ggwanga mutuvunaana ebya Tito katwetemeko Yugoslavia erimu amawanga aga naye okutuuka okwetemamu emundu eyavuga Yugoslavia
naye mujoga buli omuntu buli mumu mujja kujogawo ndi bano katubagobe ono katumugobe kuba tulina gundi noga nti omusajja bulaza yazze n'apakinga emmotoka ne bulaza munne n'akuba essimu n'agenda yagenze yamukubira essimu nti jangu wano Grace the King we yabulidde kakati kyetubuuza bakugamba fayiro tennaba kuba there are two things fayiro ne cause byanjawulo mada ne cause byanjawulo kati kyebanoonya kasitola basayidi nga sente zabaddewo wabaddewo diru ya sente sayidi ko tekwata ku sente etta musango ne midi akulo alina media alliance nawo obuvubuka media nakonakoni vision ne bukedde bali omuntu ogwo kasitola bakati batandise okugamba nti fayiro teriyo fayiro tennaba kumalirizibwa fayiro kati museparating emada mutuggyemu mada mutugiremu mada gwe yasse emotive munagitubuulira olulala kakati edipepa teku ekutambuza ekulalambaza ekuza gindi ekuza bannakalooli baŋŋambye nti batusabye sente mwali okwesaba basabye owamuli nemuba mutayimbwa bwe busaba sente ne bazibumma sebufu bwamusaba sente n'agaana kayingize tuleera busula mu nsokolo kakuba ennyondo gamba bakakuba ennyondo kagalamireko wano batta abamawulire wano mumulabye bajogamu batta omusajja yette wamawulire yamusaba sente emirundi 3 namugandikira ku makyesa akumene mwate yatuuka yumvuka bamwitanga musoga kideero kyani niwabawo okubiri owange yennyini kalyango yagenda nazisaba naddayo musajja namugati wa sente kati oyagala mmeka nti bwetoko nolisijja kumawo sente embeera nazo lwaggulu njazikulira ekirewo babamusuula ku mwala enyanama kusaba sente kuba balina bulakameeri eyo nti kati mukitwale mu bannakalooli nti kyewaabwe know very well nti okulonda kwali kwamaanyi ono yafudde yawangulira kalwaka naye election bwete bwekola yuhiru eggulo watugambye nti homosexuality olwaleero tugambye nti ate biri kya ibumu olubabanoonya abayiso balyese manya abagundi abo mwe kola statement braza gundi akoze statement wano batugamba essomero lye bayokeramu abaana eyerakayo yavayo DPC I want these people gwetulina mumuzengalabi what did you do? Fortunately you got information, prior information that school was going to what did you do? What initiatives did you do? Ngakiteeka kumusomesa engalabi ye n'abamawulire be baalayize mu media bamuga nti gwegamba walirikadde nodigala waliise boodi y'essomero waliise ekyengala bitayina waliwo obuzibu obuli mu ssomero lino ndigaddewo engalabi erakayi dipisi werakayi yali aleega ngalabi wamugamba sirika you are implicating yourself why you got information prior information that the school was going to be bad attacked. What measures did you do? Did you call the board of directors? Did you go to the parents? Did you inform your bosses? Yes. Did you alert your bosses in Kampala? What did you do? Ngomutwe kwe kumugamba mbuye ayagala kumkulesomero bamusibe. Era bukedde story yagita. Who was arrested? Banda ne bafiira. Nakwezo ne baddamu ne bakwata owa Moviti. Tewa Moviti ayina kyamanyi ku butu. Kaka naga nti fayiro nagimaladda. Etambulira ebagiteeka ku nfudu. Fayiro kaka yagiteeka ku nfudu. Etatuuka ate kakatayinza nakola fayiro yiso tekola fayiro ku criminal hapana yiso si side internal security organization is to alert government but it cannot involve itself in open investigations tikisoboka kasoyogera nti gwira nabagamba nti bana basajja enkola gye bakola mutima gitegeera wa bwe kibanga Uganda yagaana tocha Uganda yagigaana atoleeta otya abantu ab'ennalufeenya nga mu kooti nga batwekyalingiddwa kyolaba emisango gyonna bagoba migobe ekitegeeza ababookya baabwe okitegedde ekintu ekyo nti ababookya baabwe omuntu ayagala okusembera ng'amanyi nti bw'oba toli wampeta tosembera ate anoba atya ewabba n'empeta n'agyejjako asembere if any evidence adduced under duress or under torture is rejected by the courts, then how can you parade tortured people before court? Is helping these people to escape justice. Mutunulira abaana abafa
abaana abafa emyaka gyabwe n'abattibwanga luli gyegimu. Can't it be that the method of killing has changed? Mutuli abaana bafa nga bazaala emyaka gyegimu mugyeyo n'abaafa luli nga babatta bali. What was the motive? To kill women. What are they doing now? To kill women with the same age. Do you see any panic in the midst of health? Avayo yekka yono omuddu bavuna oyo ye obulwadde bwonna amanye amaloboozi gaabwo. Oyo buli omulaba bw'ati buba bwamubuulidde ddala tuyingidde Uganda. Kasita omulaba oyo minisita omuddugavu oyo owahereza amanye ennimi z'endwadde. Buli omulaba bw'ati anaamusinga nti amawulire genfunye ku kitebe ky'Ebola ayingidde. Ye yasooka okumanya ayogera n'endwadde ye yasooka okumanya amawulire genfunye okuva ku kitebe kya malaria aze mujogeddeko naye oyo wawo weather forecast kwejja kuba otonyeberemu n'okubwatuka era buli omulaba ku TV nga ngamba baana bali mumulaba oyo aleese akavudde mu nsi y'endwadde ambasada w'endwadde mu Uganda wuuyo. Uganda y'endwadde zonna ziri wano. Let us find ourselves, let us look into it. Maybe because we allowed the refugees to come here. Tuli wano hepatitis B njogeddeko ku kitebe ky'hepatitis B ayingidde. Mengo etaddewo olusiisira mutwalo naye twakabeera abantu 40 anabayina mudduke bababbe mudduke mu lusiisira. Buli omu nabba eggwanga kati bino bye mulimu simanyi abakozi abakyabaki. The issues, fundamental issues are two. One, waliwo regulated labor. Ti dokita bakwagala bannansi babaagalira mu Uganda tebakyalimu. Abakadde bano be balabirira mu Europe baagala bannansi bonna bagenze bweru. Kakati ekyokubiri nojja osangayo bano abataasoma eyo labor yabwe teregulated. Omusajja omuwalabu oba omukazi omuwalabu etteeka ly'omubuwalabu likuga nti osobola okwegulira sireevuwo. Kati gwogenda ngani sireevu nga mukwano gw'omuwalabu kati bonna bwe bakuba embooko ne polisi eyinza kuyingiramu ne yintapo yagula omuddu we eri babawa miliyoni 10 n'abaana nobawa 10 gundi zonna muzibuulirize zaabwe. Kati gwe tosuubirayo government protection togisuubiramu. Ne Nambooze bano bayinza okuŋŋanja ssente n'avumbeera Nambooze manya ali very strategic. Oba ekyokubiri tebaalukwago bannambooze bafunye strategy empya nti mwefuule ab'abantu mwefuule kati ab'abantu nzokolera abantu twekalakasa tugenda walukwago nedda. Your time for helping Kampala people you misused it.